nakubanga t-shirts nenkuba pull up banners mwenna mwemba manyi bannamawulire mwali mugenzi gye balonchinga tova ku main bula 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 mulaba ebintu bye basayiningangako ebyo. I'm the mind behind it. Billboards ezali mu Kampala zonna towards Christmas, it was me okitegeera naye nga ntunulidde nga ntunulidde something bigger nga ntunulidde 2026 general elections. In case President Museveni yabeera akomyewo mba nyina capacity kuba t-shirts milioni meka 5 okitegedde yanneefuulira business yange n'agiwa omuntu omulala yagiwa omuntu gwe yagiwa omuvubuka bamuyita Efraimu akolaawo mu office awo okitegeera kati nze abagamba nali stockinze t-shirts za milioni nga 8 zenyina mu stock olwokuba nafunanga challenges nga nkuba bino ebintu nengula n'akuuma akabikuba byonna kati biri awo tebikola ekyo kigambo ONC it's me it has become a brand because of me ate nze omuntu gwe mulaba wano mu maaso gammwe brands nyingi zenkoze mwenna mweze mumanyi okiwulira actually kangen obiraba Frank Gashumba nga afaananya embizi emize n'amayisa n'akatagga kubanga embizi kye kitonde kyokka mu bitonde byonna ebyatondebwa ekirebe kyafuluma okusooka nate era mu kavidiyo akensoso okuzanya Frank Gashumba abadde tali mu kwogera wabula abadde ali mu kulya bye yasesema edda gye buvuddeko Frank Gashumba yasesema statement n'agamba nti Yoweri Kaguta Museveni ye Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni mpologoma Yoweri Kaguta Museveni muganzi Yoweri Kaguta Museveni mwagala wa bannayuganda Yoweri Kaguta Museveni ye mulonde wa bannayuganda bannayuganda balonda Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni ye president wa Uganda omutuufu oyo Bobi Wine just akuba kerere aba bannupu babeera mu palapase Bobi Wine tewaliwo omuntu n'omu amwagala Bobi Wine amaanyi ge gali ku Facebook Bobi Wine president wa kuziika Bobi Wine president wa social media tewali munnayuganda ali mu magezi ayagala Bobi Wine naunzikanga agamba Museveni mpologoma oyo Bobi Wine kamyu etafe tuusa mugenyi omuganda bw'agamba Frank Gashumba bw'oba okakasa nti ebigambo byo tebyali bya malya nsimbi bw'oba okakasa nti wali towaana musajja kumugjamu ssente bw'oba okakasa nti wali toyita Ssebbijo Andisamu olw'okuba olina ky'omwagalamu omukisa guuguno guzze okusapootinga ebigambo byo bye wayogera mu bikolwa bw'oba okakasa nti Museveni ye pulezidenti omulonde bw'oba okakasa nti bannayuganda balonda Museveni bw'oba okakasa nti ye Bobi Wine tebamwagala nga Museveni ye mwagalo w'abangi essaawa eno tufunye omukisa okusapootinga ebigambo byo era bonna abisapootinga obulungi n'omprovinga wrong ndi mwetegefu okwegatta ku NRM government ne Yoweri Kaguta Museveni sigenda kuddamu muvuma buli lwe najjanga wano ngenda kuwaananga muwaane ate nsale n'eddiiro mpunzike nga nvuma Bobi Wine bwe kibanga ddala kituufu Museveni mwagala w'abangi bwe kibanga ddala kituufu Museveni muganzi bwe kibanga ddala kituufu bannayuganda balonda Museveni kati tokaaba t-shirt ezo wali ozikubye bakuwe ssente n'otuuka n'okugula ekyuma otaddemu ssente z'okubisa t-shirt mwami Yoweri Kaguta Museveni akuwe ssente kakati nabagamba gye buvuddeko nti amenvu ag'okutunda ku kkubo oba aga ndizi bwe gaadibanga ne gatwengerako ewaka mu kyalo jjajja yagakubanga paani ne galema kutufa mirundi ebiri kakati naye Museveni bw'aba akumye ssente ng'ate wateekamu ssente nnyingi ng'ate watukakasa nti Ssaabalwanyi nga watugamba muganzi nga naye mu mutima gw'okimanyi nti bannayuganda balonda ye ng'era okimanyi Museveni ne bw'ayitako eri abantu ye muganzi oli Bobi Wine amala budde tetufiirwa mirundi ebiri Museveni bw'aba akumye ssente t-shirt ezo tutandika ozitembeeya ate ogenda kuba okutta ejjinja limu ng'okubya ebinyonyi bibiri kuba bannayuganda bangi balowooza walimba Museveni si muganzi Museveni teyalondebwa kati tufunye omukisa okukakasa bannayuganda bano abapalapase ba mudomo abakeera okwasamira ku social media ne bavuma Museveni waffe omulungi tugende tutembeeye t-shirt ezo ewa Kisekka mu Owino ennateete mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu butale bw'omubuulo Museveni bw'aba atumye ssente tusobola okukola ssente mu ngeri endala ate ne tukomyawo ne credibility kubanga bwe wakola statement ezo abantu bakukyawa nga bagamba olimba
kakati abantu abo tufunye omukisa gwotanalaba. That's why ntandise nkugamba etaffe etuusa mugenyi okuba proving wrong. Ate nawe oleme kufiirwa ssente. T-shirt tuzitembeeye mutwalo yate omwagala w'abangi Museveni t-shirt ze zibeere ez'omutwalo nga noono Bobi Wine gwe bataagala ezize za mitwalo 2 nedda. Eya Museveni tugiteeke ku mitwalo 5. Naye ate nejja weekubyamu n'ogamba omwagala w'abangi ate kijja muyisa bubi nga tukamula abantu be. T-shirt ez'engeri gye ziri ennyingi ennyo tuziteeke ku 5,500 sente zijja kuvaayo. Yite wakisekka ng'olina omwana akutte kamera ng'olina n'abaana abalala bagenda bazisupplyinga motoka epaakinga abaana ne bajjamu ne bagenda ne basupplyinga ne badda ne banona endala ne mugenda ne mweyongerayo. Bwe banaazigula t-shirt ezo ku bbeeyi layisi 5,000 zokka zijja kumala ku bbeeyi layisi. Bw'onootundako t-shirts 10 sigenda kukuwa mulimu gw'amaanyi, sigenda kukuwa target nnene. Bw'onootundako t-shirts 10 then awo ngenda kukakasa nti bwe wali oyogera bituufu Museveni ye mulonde ye mwagala w'abangi. Teweeruma lulimi. Museveni asobola okubeera social capital bw'aba takuwadde ssente n'okozesa erinnya lye n'omugjamu ssente. Bw'oba okakasa nti bannayuganda baali yeetaaze Museveni aleme kuvaawo, Museveni asigale ku main nga bw'oyagala okitongoza. Toweeruma na lulimi na Museveni oyo. Oba baakumye ssente oba waliwo abaakutaddeko ebibulooka bannayuganda kituufu bagamba Museveni tava ku main. Tugende tubaguze endowooza yaffe ku 5,500 n'obwo t-shirt. Bw'onootundayo t-shirts 10 ngenda kwegatta ku kibiina kya NRM. Ngenda otandika ovuma Bobi Wine. Ngenda kutandika okusuusuuta Museveni ne mutabani we omutamiivu. Era nja kusazaamu n'ekigambo kyange nange nja kukiryanga ggwe bw'oli ebigambo. Ngambe Museveni Muhoozi yali si mutamiivu. Buli bukodyo bwe era tagwangako ku nsimbu. Buli bukodyo bwe. Ogamba Museveni tova ku main. Bannayuganda bakyakwagala. Ate okaaba nti projekiti yange baginzibako. Bannanga abasajja kino na kino. Bankube enkokola. Simanyi omukazi oyo oba ali Falumbe kinedda. Tava ku main bannayuganda be baakutuma. Gwe wakeera bugezi n'oyiya bya kisirusiru byo. Timuzeyi tova ku main bakyakwagala eyo gy'otambulira oba osanga oyina be wasanga bakyogera n'ogamba eno nesobola okubeera idea ennungi. Abantu baagala nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni kyokka ye apulaninga kuwummula. Kakati kankubise t-shirt oba kanandikewo project tova ku main. Naye kyannaku nnyo bakubye enkokola t-shirt ezo baganya zigula. Ddayo mu bana abaakutuma abakugamba nti bo bakyayagala Yoweri Kaguta Museveni ku main obaguze t-shirts ezo ku 5,500. Bw'aba mwagala w'abantu yitako ewakiseka, yitako mu butale bw'emibuulo, yitako mu bifo eby'enjawulo. Genda ng'otembeeya t-shirt, funa akazindalo ka mukalakaasa. Tova ku main ya 5,000 Yoweri Kaguta Museveni oye abeewo ne mu 2026 bamwagala. Tova ku main ya 5,000 t-shirt. Bwe banaagigula ndi mwetegefu nnyo okwegatta ku NRM government ebitundu 10 ku buli 10. Ndi mwetegefu okutandika okukubiranga Yoweri Kaguta Museveni ekikopo ekyatova ku main ne mu 2026 akomewo. Ndi mwetegefu okuwaananga mutabani we nti yali si mutamiivu era tagwangako ku nsimbu just bwali bukolyo. Ekyo bw'onaaba tonnakikola togenda kuba na mukisa gu proving point yo nti yali ntuufu. Era bw'onaagenda mu butale abantu ne batakuvuma ensingo okuwera effuuti, ne batakuvuma ennyindo n'ebirala, ne batakulangira obutabeera mu nnansi, ne batakubirayo mayinja, bw'onodda ng'otunzeeyo nga buli kimu kiri successful, ojja kuba mpadde ensonga eyegatta ku NRM. Ojja kuba onkakasizza ti yalondebwa abantu. Ojja kuba onkakasizza ti mwagala w'abantu. Ojja kuba onkakasizza ti ye Ssaabalwanyi omutuufu. Ojja kuba onkakasizza ti Yoweri Kaguta Museveni muganzi. Naye ng'okyali mu kwasaamirira ng'engege ensuuleko mu butto. Natandika projekiti yange etova ku main kyokka bankubye enkokola. Baŋŋaanye okukola wennewe nti nateekamu $8,000,000 nagula ebyuma bannange bankubye enkokola. Nze nnumirirwa, nze yeekolera Mukama yankola n'omutima ogulumirirwa. Yaye ensonga lwaki nkugambye t-shirt ezo tuzitembeeye.
Museveni bw'aba aganye okuwa ssente direct tuzitembeye. Museveni muganzi, Museveni ye mwagala w'abangi. Kubanga naye bw'oba okakasa nti Museveni omwagala byalaali ate ng'okakasa akuumye bulungi eggwanga, azimbye bulungi eggwanga, era bannayuganda bamusiimye nnyo. Gwe ekyo kintu kitono nnyo ekyokukubisa t-shirt naawe osiime ku Museveni. Tomuguzanguze, zimuwe bazisupplying oba gwe kennyini tandiko zisupplying on behalf of Museveni. Kubanga otugambye muganzi, wabyogera nti muganzi, bannayuganda bamwagala. Bano bannayuganda bwe bakusiima ekintu kyonna bwe kiba kya mitwalo 10 basobola okukigula. Kati ffe tuzitunde ku 10 ezezi tulage nti bannayuganda tuyimiridde nammwe. Ffe Museveni tetutunda mutunde era ne zino 5 ze tubajjeeko ze zaakubisizza bu t-shirt buno mubeere nga nammwe mu contributinze ku Museveni tova ku main muwe Museveni akasiimo olw'okutukulembera obulungi so obumbula. Kino nno kiraga ki? Buli muntu eyegatta ku Museveni kulya mulyo. Oli n'asalawo bannayuganda oba bafa tebimukwatako, oba emulago teri ddagala tebimukwatako. Bw'ogamba nti Museveni mubi olw'okuba ye Museveni yamuwaddeyo akasente tebimukwatako era akwambalira. Tebimukwatako ye anoonya mugabo gwe mu ggwanga yeefudde Uganda. Naye busajja mmwe oba muli falumbe eki? Wagamba Bobi Wine talina kyali. Bobi Wine si muganzi. N'ebirala. Ne munnange t-shirt za Bobi Wine tazigula, azisupplying. Ovulo ya nupu ya mitwalo 10. Bobi Wine tagigula agisupplying. Gwe nawe yeekolera itongo osobola ogikuba n'ogitunda kubanga Bobi Wine atundika. Bobi Wine alinga ng'omuwala omulungi ate omugezi mu competition z'abamodo oba mu competition z'aba Miss World. Ayanguyiza kati ne bwoba kitunziwe atundika. Naye Yoweri Kaguta Museveni nabagamba alinga ng'embizzi mu muzikiti. Mutembeeyi tosobola genda Kibuli basiramu munaalya ku mbizzi. Eno Uganda bw'ebeera kigo, ffe bannayuganda abagirimu tuli ba father era tuli ba sister n'abamu tuli ba bulaaza. Kondo mwezira mu kigo oba akapiira kagali mpitawa kazira mu kigo kubanga father sister ne bulaaza tebeegadanga. Kakati gwe bw'obeera Mutembeeyi n'oleeta obupiira bugali mpitawa mu kigo obeera mu kifo kikyamu. Nkiddamu obeera mu kifo kikyamu. Njagala tukwate t-shirts za Bobi Wine oba eza Nuupu ne Baleeti omutwalo mulamba. Frank Gashumba okwate t-shirts za Museveni tova ku main 50 gokka. Tuyingira akatale kewa Kiseka oba tugende mu wino mu bitundu by'eggwanga kewabe mwankole sabulijo nayo tugendeyo. Anasooka okumazaawo neno jja kumanya bw'otusooka okumazaawo t-shirt za 50 ffe nga tetunda mutwalo guno kuggwawo tujja kumanya nti tugaabya kajanja bulijjo Museveni yatuwangula. Era ddala muganzi, era ddala Ssaabalwanyi nga bulijjo bw'ogamba, era nange ojja kuba ompadde ensonga okubeegattako. So munnange tokaaba nnyo, waliwo solution endala nga bwe nkugambye. Menvu bwe gadde batugagoye pani tumutunde tuleme gafiirwa mirundi 2. Kakati waliwo solution endala. Museveni aba akumye ssente t-shirt tugende tuzitembeeye ku 50 ekirungi kya byonna muganzi abantu bamwagala. Kuva lwekiri nti abantu bamwagala tumukozese nga social capital wadde ye atumye tugende tutunde obu t-shirt bwaffe ate munaye tunalaba tufiirwa bufiirwa. Twazaddemu miliyoni 8 okubisa t-shirt ezo. Tetuyinza kukkiriza miliyoni 8 kutufa togge olw'okuba waliwo abakuba enkokola Museveni n'atumma ssente zaffe. T-shirt ezo tuzitembeeye Museveni muganzi, tukozese erinnya lye, tukozese brand ye, tukozese ekikofiira kye, tutandika otembeeya Kiseka. Tova ku main ya 50 ziggwawo lwa buwoomi. Za 50 ziggwawo lwa buwoomi. Olaba oba waliwo anaagula no.
Secondary ne Museveni yennyini simusiba. T-shirt muzikubisa muzireta naye yankimanyi wadde agabangabe naye abantu tebazambala. T-shirt ya Museveni mu buli nnyumba mweri wabula erimu ng'ekisiimuula. Mwetegereze ennyumba ezisinga mu Uganda omwo T-shirt za Museveni mweziri naye zirimu ng'ekisiimuula. Museveni akooyo musiimuuza akooyo mulinnyako ng'ate ateekamu ssente nnyingi okubisa T-shirt ezo naye bimutamye. Kuva lwekiri nti bimutamye kati gokkirizibwa okuzitembeya yakuteeredde brand Museveni okkirizibwa okugitunda nga Kireba bw'atunda eya bebeku. Kakati naawe Frank Gashumba fuuka Kireba wani Wayoweri Kaguta Museveni. Abaana bakuba ovuloza Nuupu ne ziggwawo ku ssente empitirivu $10,000, balet $5,000 netundibwa, T-shirt netundibwa. Nti abantu batambula bapromotinga Bobi Wine nga ne Bobi Wine tamanyi nti bamupromotinga nga tataddemu yadde $5 kumupromotinga. Mwe gwe mugamba nti muganzi nnyo era mumwagala nnyo ne kumukolerayo ekintu ekimu muba mwagala kumubba. Kano kankababuulire abakyala beyita abagezi. Oyo omusajja gw'olina gw'okuula gw'oyita ffala nafuna kifala kyange kibi naye kisumulukuka ssente n'ebira akimanyi nti tomwagala. Akimanyi nti omwagalako ssente, akimanyi nti omwagalako bibye naye alinda bulinzi kaseera katuufu okkuta mu butongole. Kali ne Museveni si ffala nnyo wadde ffala naye si ffala nnyo kugenya. Akimanyi mumubba bubbi, akimanyi mumunoonyamu ssente, akimanyi musajja mubi ku kyalo biseegerwa. Buli amwagalako abeera amwagalako ssente. Akaseera katuusa abaatulire nti munjagalako ssente naye temunjagala. Kyova olaba T-shirt ezo zaadibye bw'ogamba waziteekamu $8,000,000 kitegeeza obadde ozibalamu obuwumbi bwa Museveni nga 3. Naye Museveni tagenda tuteekamu buwumbi 3 kugulira bantu bisiimuula. Kale nga bwe yeeyita President wa Uganda katugambe kimukakatako okugulira mu buli mu nnyumba eri mu Uganda T-shirt y'ekisiimuula oba ekisiimuula enjuyi. Era tayinza kukozesa buwumbi 3 kyokka mmwe ebisiimuula bye mubuguza mwagala bimuguza obuwumbi 3 nga mubimuguliza mu linnya T-shirt. Naye ng'ate bwe bituuka mu mpya z'abantu oba mu nnyumba z'abantu bikomekkereza bikoze ng'ebisiimuula. Ne Museveni ekyakimanyi timubba mubbe tuzitembeeye. Nze Frank Gashumba wendi. Actually ne bonaabo oyagala page yange Facebook live nja kugikola ne online selling tugikole bw'oba okakasa Museveni muganzi. Tujja kupostinga, nze nja kupostingirako, nja nakunga abantu bakupostingireko tuzitwaleko ne Bulaaya. Ate nabbi olowooza yali nabbi w'Emekka yokka? Olowooza obusiraamu yabusasanya Mekka yokka? Ye nabbi w'obusiraamu akyasembyeyo mu nsi yonna. Kakali ne Museveni bw'aba muganzi mu Uganda ne banna-Uganda bonna abali mu mawanga g'e Bulaaya mu diaspora bonna bamukkiririzaamu. Era naye muganzi gye bali. Nga mu Uganda bwe tugamba nga bayogedde ku nabbi nti sallallahu alayhi wa sallama. Ekitegeeza nti buli musiraamu mu nsi yonna waali akkiririza mu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Buli mulokole wonna waali akkiririza mu Yesu so si Bayisirayiri bokka. Kakati ne Museveni ono omuganzi neyo mu diaspora bamukkiririzaamu. Abantu b'e Bulaaya bamwagala nnyo nga bwe wagamba. Bobi Wine talina kyali ne Bulaaya. Tutembeyeyo ku T-shirt online selling bizitunde ziggwawo lwa buwoomi. Olaba oba onaatundayo yadde emigogo egi n'50,000 ntaddewo nnyingi tukiteeke na ku 10,000 lwokka. Olaba oba waliwo omuntu asobola okwonoona 10,000 ng'agula ekiteega kya Museveni mu nnyumba? Gw'olaba oba waliwo asobola okwonoona 10,000 ng'agula ekiteega akiteeke mu nnyumba oba akiteeke ku mubiri gwe? Gwe kigezeeko, just try it. Anti oyagala nnyo ssente.
Museveni muganzi t-shirt tusobola okubutunda tusobola okubutambuza nze nsobola okuba market yo omulungi kyanaku nnyo era kya buswavu ti abantu abamu batuuka ne beezimbako Uganda ne balowooza nti bo ye Uganda bwe bafuna kiwedde bwe baba bulungi Uganda yonna eri bulungi. Mufune ku myoyo gy'eddiini tukimanyi temuli bannayuganda muli bagwira naye omuganda agamba ne woosuza olumu obalawo naye ate gwe wenkusuliza ebbanga nenkugaggawaza n'ozimba amayumba n'okola biki nawe toyagala kubalawo. Ate munnange kyewuunyisa kino mukyegendereze. Omuntu ne bw'oliba mugezi otya nga bakutenda nti oyogera n'okunkumula ennyingi n'oliva ku sayidi y'abantu baba bagera bakusindikira ddogo otandika okuwengerera utandika eyali andisaamu ng'essaawa eno bakulaba olowooza nga kisodde ate era ofaanana nga kisodde. Munnaifula Gashumba buli w'omulaba olabira ddala kaseegwa awedde emirimu, eggunju eriwedde emirimu, embaata ewedde emirimu, empuuta ewedde emirimu. Bobi Wine kamyu, Museveni y'empologoma. Akamyu kayina brand, kayayanirwa, kayina obuganzi. Kapromotingibwa nga katudde nawakanga nako tekakimanyi nti bakapromotinga. Akamyu. Tukkiriza Bobi Wine kamyu. Naye kamyu akalamu era ne tukkiriza nti Museveni mpologoma. Museveni mpologoma eyafa, kamyu akalamu ka mugaso nnyo okusinga empologoma eyafa. Yensonga lwaki ng'okyawaana Bobi Wine walina obuganzi bungi akamyu kakuleetera obuganzi because kaali kalamu ng'okanywa ak'amasannyalaze. Eri empologoma gy'osimbyemu oluseke yafa. Tegaba bulamu. Okugamba nti okubisiza t-shirt z'oyo omuvubuka yaani Museveni. Musimanyanga akuwe ssente oba ozitunde tova ku mmeyi obanga asaba omufu obulamu n'ogenda ku malaalo ga kitaawo n'omugamba munnange nkuuma abantu baagala kunzita n'omubuuza gwe wafaaki. Nga tonnamusaba bulamu sooka weebuze ye nga bwamulema okukuuma obubwe. Kati oli mukusaba mufu bulamu. Awo nvuddewo mpozzi bannange kalala ekifaananyi ekyo mukiraba ekyo kyentadde waggulu. Omuntu oyo afaanana ani? Ekyetaagisa ddiini eza ddiini etuzimu. Omuvubuka oyo yantuukirira gye buvuddeko ayagala bwenkanya taata we yamusuulawo, taata we yamuboola, taata we yamwegaana. Omuvubuka oyo taata we yali mu nsiko eruweero n'aganza nnyina era ebyavaamu ye mwana oyo. Omukyala maama we yali muka musajja naye abasajja abo mu nsiko baakwatanga abakazi. Nkiddamu abasajja abo mu nsiko baakwatanga abakazi. Mu kukwata omukazi n'azaala omwana oyo era mumulaba afaanana nnyo taata we naye taata we yakola ki? Yamwegaana. Kati omuvubuka ayagala bwenkanya nange nensaba kulu munnange fa ku baana bo juno omusaayi gwo ono omwana wo kabisa ono omwana wo booya sebo omusajja mukulu sigenda kukwatula mannya nkakasa mwenna mumutegedde omwana oyo waani okusinziira nga bemulaba afaanana ani? Musajja mukulu omwana gwe wazaala muka omusajja mu nsiko eruweera akuze fa ku baana bo juno omusaayi gwe wagamba ffe abaganda ojja tukulashinga naye kyamukisa mulungi ffe tukuzizza bulungi omwana wo tetumukulashinze oli tuvunaana kirala. Omwana wo alidde lumonde waffe tumukuzizza naye gwossa abaana baffe naffe tukooye okukulabirira omwana wo. Kyekiseera ssebo mukulu otandike okwerabiririra omwana wo n'omwana anoonya kika kye talina mirembe. Emizimu gy'ewammwe gimuyita ate gwe omuzibikira. Omwana tayalira watali waabwe. Singa abadde muwala kyali baddokke gye yalifumbiddwa ye wali badde kika kye naye omwana omulenzi obutaba na kika kiruma. Sebo ow'ekitiibwa sente z'oyonoona n'ogera ng'omansaba oli fa ku baana bo. Fa ku baana bo. Wuuna azze wamuzaalira mu nsiko eruweero wamuzaala mu muka wa musajja. Azze yeerese era still mumukuba enkokola lwaki olinamu abaana n'ebyana. Asinava wano baganda bange ne bannyinaze. Omukyalo oyo yatuweereza ka vidiyo gye buvuddeko
alina omwana we eyakonziba. Mwana yamuzaala mulamu, naye omwana bwe yali aweza emyezi oba emeka n'atandika okugongobala. Musajja n'abaddukako, bubbe waabwe tebazaala baana bagongobala. Ngera omuyimbi omu bwe yagamba, yeyegaana omwana wa usigalo mbubbe waabwe tebazaala baana ba mitwe minene kyokka nga n'ogugwe munene. Kakati bw'ogamba nti tetuzaala baana baliko sooti, tetuzaala baana bagongobala, n'odduka n'ogenda, kaba kabonero akalagira ddala nti ono omwana wo, kuba obwongo obuliko sooti obwo obutono bw'olina, obwongo bwo bwagongobala bwe bukuleetedde okuddusa ku mwana wo, kaba kabonero kasimbalaala nti ono omwana wo. Kuba omusajja alimu amagezi atagongobala bwongo tasuula mukyala we na baana oba na mwana olw'ekikula ky'omwana. Omukyala oyo talina yadde omufaliso mu nnyumba. Akatimba mwe babeera kalimu ebituli. Omwana yeetaaga kulya bintu birimu muzigo okuddamu okugumaagumaku ku magumba. Omukyala baamugoba ku mulimu gye yali afunye akalimu nga bamwenyinyala n'omwana we kubanga yali talina gwalekera mwana, ng'alina okugenda nga n'omwana ne bamugoba nga bamwenyinyala. Atudde wakka n'ekyokulya kibula. Ekyasinga okunkaabya, juuzi lwe bampeereza vidiyo eyo, nze kennyini yeekolera itonga mu bwavu bwange n'ensooka ne muweerezaayo omutwala aliiko. Omukyala yakaaba amaziga ati, oyinza okugamba muwadde bulamu omutwalo ogwo, abantu bali bubi. Kyenvudde nkusaba gwalaba vidiyo eno nga tonnabaako kyokola, ng'oba sinnabaako kyenkugamba kirala, sooka ofukamire weebaze Allah oba weebaze Katonda kusinziira ku ddiini yo, mugambe weebale kuntonda nga ndi mulungi, weebale kumpa magulu abiri, weebale kumpa mikono ebiri. Nyinza okuba wampa amaaso agatali malungi, naye at least nsobola okwetengerera ku magulu gange, nsobola okukozesa emikono gyange, nsobola okutambula. Nzikiriza nti obulungi bw'omuntu tebuli mu ndabika ye, buli mu biyungo bye. Mukama bw'akuwa ebiyungo byo byonna aba akuwadde byonna. So baganda bange abaakasondawo kasente, njagala okusooka okubeebaza. Twatandise okusondawo kasente era ndowooza tuli mu mitwalo nga 75 sente ze twakakuŋŋaanyaawo. Naye weewaawo omukyala ayagala omulimu oba ekyokukola, kale mwe kiri mu pulaani okusooka okumufunira ow'okwebaka nga tetunnabaako kye tukola. Omufaliso, essuuka, blanketi n'akatimba, ebyo byo bijja kufunika. Twaleetazo omumufunira akayumba waasula ak'okupangisa ku bbeeyi layisi, naye kano ko katonnya. Twaleetazo okufunirayo ku mwana amasweta n'ebirala ebimubugumya. Twaleetazo okufunirayo ku mukyala akalimu oba kibanda ky'amanda oba kiki kyonna ekinaaba kisobose, kasita kiba nti kisobola omuyingirizayo naye kaba kanaanapadde, yeerabirire aliise kuba alina abaana babiri. Akakulu kasoma masomero ga gavumenti eyo gye basomera, kasoma kati ono omuto yagongobala, naye omwana ono omukulu asooka nga n'ekyokulya talina ekyokutwala ku ssomero. Kati mbadde njagala ekisooka ku mmeeza, omwana ono tusooke tumufunire omusawo omukugu mu nzijanjaba n'endiisa y'abaana, kubanga ekikulu si kyakuyamba mukazi, kyakusooka kulaba mwana ono azzeemu atya okuba omwana. Kale ne bw'anaaba tategeera ku levo yo ng'abaana ba bulijjo, but at least asobole okuddamu okuyimirira ng'asobola okwetwala mu kayu nga tayonoona mu ngoye ze, ng'ate asobola n'okwekwatira emmere ne yeeriisa. Muganda agambe yali afudde bw'alemala okubamuko ku ngalo. Tuyinza obutamutuukiriza kuba ekiseera kiyiseewo myaka 5 giba mingi, tuyinza obutamutuusa ku levo z'abaana ng'oba abamu oba ng'abaana abali nnomu, naye ate at least ne tumuwonya amagulu ge, emikono gye n'ebirala n'ebirala. Bantu bangi balowooza liba ddogo, omwana okugongobala mujja wangandoga, ate bwe kituuka ku bakazi gujja bagira ng'alina mujja, naye lyo si ddogo. Oyo omwana
ne tumufunira abasawo b'amagumba ne kikyalina okulya kuba kati alina kyatalina kulya ate nga bali bo mu kimuwe alina ebika by'emmere byatalina kulya ng'alina ebika by'emmere by'alina okulya naye ng'ate omukyalo yabadde tasobola byafodinga ng'ovudde ne kwekyo n'okubimanya nga tabimanyi. So omwana oyo singa tumutwala ew'omusawo mukugu asobola tubuulya kikyalina okulya, asobola okutandika omugolola mpola amagulu ge n'emikono, asobola okulya emmere emugjamu obwannalubiri olwo obukovvu ennyo obutuuka n'okulaga amagumba n'okugongobala n'addamu n'afunyulukuka. Olw'okuba wabaddewo akaseera kangi ng'omwana ono tali nnomo, ojja kwesanga nga obwongo bwe buyinza obutadda nnyo ku nnomo ng'obw'abaana abalala abali nnomo, naye ate at least ng'asobola okwetengerera nga si waakutegula mu kasana, si waakutegula enkubezze, era nga si waakwanika buli kumakya n'omutegula akawungeezi. Kyenvudde nsaba mikwano tubeere ba maama b'oyo omwana oba tubeere ba taata b'oyo omwana. Taata b'oyo omwana bw'aba yavaawo nti ye tazaala balema, tufuuke bataata b'oyo omwana ak'olumu mu kumujjanjaba, tubeere bataata b'oyo omwana. Ekikolwa kya taata w'oyo omwana yali sitaani. Waliwo Katonda wagamba tuswaze sitaani. Katonda takyajja ku nsi kukola byamagero direct, abiyisiza mu bantu. Kiriza Katonda akuyisizeemu ekyamagero eri obulamu bw'oyo omwana omuto. Si buli omu nti yatondebwa nti asobola okwerabirira kyoba asobola okwetuusaako ebyetaago. Kama oluusi alina ensonga lwaki abamu abamma ssente abalala n'abawa nnyingi. Bano bamye ssente oba osanga bwe baalifunye ssente either ze zaali bettidde oba baali zikozesezza bubi okulumya abalala. Kyava agamba gwe gundibeera ne ssente nnyingi nnyo ŋŋenda kukukozesa nga taapu bali abantu bajje bakusenengako amazzi. Bantu bangi obeera ne ssente naye nga tomanyi nti ezo ssente zonna si zizo. Mukama akuweereddemu ezaabo abatasobola kwetuusaako, oba Mukama be yagaana okuziwa olw'ensonga ze n'agamba nedda gwe itongwa yagenda okukutoolerangako, gwe gundi yagenda okukutoolerangako. Naye tokkiriza okuba ne ssente n'ogaa nti zange nzekka nkoze nnyo mu byolina temuli magezi. Bantu bakola, bantu bagezi, abantu bayiya, naye Mukama n'atabawa. So ekyo ky'olina tokoze nnyo, naye Mukama yakufuula sitoowa mwaterekera abantu b'ekyokulya. Kati nga gwe kiri gy'oli okumanya nti zino ssente ze nnina zonna si zange. Nabbe mbasaba mikwano tubeere bakisa tukolere omwana ono ekyamagero. Allah ajja tuddizaamu, oba Mukama Katonda ajja tuddizaamu. Namba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta Abdul Kikomeko. Nasanyuka nnyo. Enkya omwana agenda mu ddwaliro kuba kakasente akasookerwako kabadde kafunise. Enkya omwana bw'agenda mu ddwaliro okutandika obujjanjabi, then ebirala tujja kubiraba mpola. Ne bw'oba olinayo omufaliso ng'ogwo, ng'ogulina omufaliso ng'ogwo, nsobola okugutumira omuntu n'ajja n'agunona. Ne bw'oba olinayo blanket ng'eyo oba kibeedi cover oba ssuuka, nsobola gitumira omuntu. N'abalina ebintu ebikalu mabaafu, baketi, nabiki, munnange kisoboka. Otherwise kijja kubeera kya buvunaanyizibwa naawe okuwa ensonga Katonda lwaki osaanidde okubeera ku nsi ojuna abo abatasobola kwejuna. Katonda tasobola ddagala na ssente za bujjanjabi n'ebiseera ebisinga aziyisa mu bantu ab'enjawulo, n'eddagala liyisa mu bantu ab'enjawulo likutuukeko. Eddagala ly'omwana ono siibe bulungi mweraba awangaala ennyo Ssaabagulani.